Okay, nate muntu wange nkwebaza okubanga okyangoberera nze muzungu David Kadongo Kamo music analyst nerero nkomyo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu ku omuyimbi waffe Sarah Birungi. Ku mulundi ogwasemba mu kitundu ekyokubiri ebibuuzo byali bingi ng'abantu beebuuza omukyala Namuleme ayogerwako ye Sarah Birungi oba nedda. Nabagamba tulina ebitundu bina kale n'olunaku olwaleero nzize tubeere nga tunoganya ensonga eno. Mutima nagwo gutuca obulamu nabwo bukyuse wapaki mikwano taata wembala byenfunye ekitengo butuufu sitetegeera nsanyusa kubala bamwe wembala byenfunye ekikyamu omutima nagwo gutuca obulamu nabwo bukyuse wapaki mikwano taata obulamu byenfunye ekitengo butuufu sitetegeera kukaseera kunfunye ekikyamu n'omubiri gwesisi wadde tegala okimanye okuvaana leero obulawo siba na mirembe kano kootuuse gwe musawo wange avumula ebirwadde byange ati nkwata ku mutima owulire obuntujje mukwano nvumula yalimbika nfuna akabugula ojanjaba ebirwadde byonna. Kugamba nti programu eteekebwamu ssente aba new subs fashionies esangibwa ku Sunset Arcade. Kati okutuukawo bulungi tambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Alua Park waliwo ekizimbe kya Wilson 1 kiveeko then awo odde ku Health Link Pharmacy. Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala ku level 2 yeyo new subs fashionies abo bali ku bya kwambala bambaza bakyala. Kale nkusaba nti gwe Munnayuganda yenna gy'oli osobola okubeera ng'oyambaza omuntu we nawe munnange omukyala ali eyo osobola okuba nga weeteekamu. Ku mulembe guno abasajja bangi banyumirwa nnyo abakyala nga beeteekamu. Kikaya College and Vocational School abo weebali bali wali ebulenga ku 7 bakwasaganya ebyensoma twalayo omwana bamubangule. Twinex International eri wali ebulaga Plan B Records. Plan B Records eyeri mubende esunsula nsonga za ndongo ayagala okukwatira oluyimba lwa audio nategeddeko nti ne video kati batandise ozikwata era abaana abali mu bendo bende eryo bitundu by'emitayana Kakumiro Mubende Madudu n'ebitundu ebiriraanye mukozese omukisa ogwo. Namwe abava e Kampala simu aba n'aba basoose oluyimba byali mu plan olwa Abdumuras balukwatira mu Plan B Records Mubende. At St. Michael Educational Center eri wali ekiwanga mukono. Kale oluyimba lwa Namuleme Haman Semakula Basudde yali ayogera kwani bukyolo kompoka kanti tugambe nyabo Namuleme toli mulungi nze nakwagalako basingi bibye wantuneranga nsimu nganzi kati nkuwabira mu bana bangi olinzita bakitegedde bwoli nibyosamwasamwa nabyombirokwe kuba oyitiridde nedda nkoye. Ebigambo bingi bize biteeberezebwa nti Haman Semakula Basudde yali ayimba omukyala Sarah Birungi era oluyimba luno olwa Namuleme yaluyimba lwafulumira ku albumu ye eye 14th album ya va ku bantu. Kwaliko mukazi mujja olulwa Immaculate Nabiryo ngenda kudiba Namuleme olova ku bantu then lwero oluyimba kati atuulira ne n'omukulu Livingstone Kasozi naye era yayimbako ku Namuleme. Naye tugenda mpola mpola tubeere nga tusobola ofuna ekituufu kyennyini kyekiriwa. Kugambye nti oluyimba Namuleme lwafulumira ku album eye 14 eya Haman Basudde emanyiddwa nga va ku bantu. Sikunyeganga konti wange baba Namuleme nsanyusiza gira mpuganze ngati ddala tewankulira bulungi sikweye ensingo okuwere fuuti abina akaaliko bulungi naye obugulu bwo ne bukuswala omuntu omukazi n'obula akatunda ekifuba okutali bbeere n'akatondo Beste yalimbye kyakuswaza yenyindo amazima etajja nakunze eyo wandijiganye ndi temugimpa mu buntu bulamu yali tesaana. Kale
Hamani Basudde yali nno yayimbako dda ku Saala Birungi. Yali yamuyimbako mu mwaka gwa 1994 ku alubamu ya Baasi Dunia mu luyimba Bayimbi Bannange nga bw'owulira wano. Mazima navugako wano olumwe emmotoka ngendeyo ndabeesula abakyala abo abakazi gye bali abalina ebyabwe kyokka nga balala nnyo naye si mmwe bwe mbeera ndabasensudde nseetenda mwe babidongo byakaze mpola kanzi omulala yakangaza nnyo naye enseendu nga yeesibiyira empala okubeera nze mbuwako zambala alumize mu bbaasu nze ne mpulira n'ensonyi bwe yayimba atyo kubanga mmumanyi nnyo omukyalo oyo naffe twamulundako nga zizookwaya oyo ekirungi n'ekibi tokyayawula asozi muganda wange jangu onyulire. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kiteeberezebwa nti ababiri bano baafunamu obutakkaanya, baali mu bitundu by'eka yabwe, bonna baali ku stage y'emu. Mukyala omugenzi Saala Birungi n'abaako engeri gye yayambaliramu Hamani Basudde era nga amulanga ebyo ebyokugira nti ye agenda kwambala mpale na biki. Kati Hamani Basudde kwe kukola oluyimba olwo olwa Bayimbi Bannange n'amuteekamu mu version eyo ey'abakazi abeegira we bati okwetonaatona n'amuyimbako. Kale katweyongere tugende ku kinyusi. Tuwulira Livingstone Kasozi naye nga ayimba ku mukyala Namuleme. Tugezaako kunoonya mukyala Namuleme yaani, naye okusinga kwa byonna kubanga wano waliwo n'akatabo akawandiikibwa nga kawandiikibwako Hamani Basudde era nga boogera ku mukyala Namuleme. Kawandiikibwa Munasingo Kiwomutomero Kisenkota, munnamawulire anoonyereza investigative journalist era nga ye muwandiisi w'ebitabo Tuzaalibwa Kubonaabona, Ekyombo ky'omukwano, Ensobi ezisuula abayizi n'ebitabo ebirala. Kale mukyala Namuleme yaani Hamani Basudde gwe yali ayimbako. Mukyala Namuleme yali mukyala Namuleme yali mukyala mugagga ng'ayinawo ku ssente era nga obudde obwo yali ayimirizaawo abayimbi si Hamani yekka naye n'abayimbi abalala era nga abayambako mu nsonga ezimu oba endala. Mukyala Namuleme ono ayogerwako omutuufu ye mukyala Namuleme eyali nanyini Luzira Herbal Research Station era yoyo gw'owulira Livingstone Kasozi nga amuyimbako mu luyimba Dunia Weeraba. Mukyala Namuleme munnange nkwebaza aba Luzira Herbal Research Station mukyala Namuleme. Omukyala oyo yali ava mu bitundu by'eka yabwe era nga mugagga ayinamu ku ssente ze. Aweeka yabwe ng'atera okubeerawo era obw'olumu nga basisinkanawoko n'abayimbi ab'enjawulo nga ne Baasu Mwali. Kati okumanya oluyimba luno lwali ku mukyala Namuleme nti yawolanga abayimbi era nga abeezaawo abayimbi bangi. Ye yasooka n'okujjanjaba abamu ku bayimbi ba Kadongo Kamu abaali balwadde akawuka nga ne Livingstone Kasozi naye yali omu ku abo be yali ajjanjabyeko. So era y'ensonga lwaki owulira Livingstone Kasozi ng'akola ki? Nga amuyimbako. Kale bw'atyo yalina ssente kubanga otunuulira ekifaananyi kya Saala Birungi teyalina ssente naye ye muntu eyali anoonya okubeera nga asurvivinga. Kale nga kiyinza okubeera ekizibu naye ate abeere nga abeezaawo omuntu omulala nga woowulira Basudde kubanga Basudde akusiigire ekifaananyi nti ono yali mukyala mugagga naye nga teyakula bulungi. Wootunuulira Saala Birungi
omukyala eyakula obulungi. Ono omukyala yali mukyala mugevu nga yagejja. Yali nga mukyala yeekolera ssente ze era yali avuga benzi. Yali avuga benzi nga bamukazaako awe ekayabwe erinnya lya Kabenzi kubanga yalinawo hotel we yali atera okubeera. Era omukyala oyo nga oluyimba luno erumala okufuluma olwa Namuleme yalukyawa nnyo. Era nga tayagala muntu yena avaayo kubeera ng'akola ki ng'azanya oluyimba lwa Namuleme. Naye bambi kati naye yafa. Kati kino kituzaayo kubanga wano w'otunuulira mu katabo kano bakugamba okusinziira ku bigambo bya Immaculate Nabiryo akugamba anti mu 1994 basudde mwasangira n'omukazi Namuleme gwe yayimbako nti yalina ensingo okuwera efuuti. Byali bitya? Kigambibwa nti abakazi abamu basudde bamwetaniranga nnyo mwabo nga mwe muli n'omumpembe Namuleme yali tababuzeemu. Lumu basudde yali agenzeeko mu Kampala kasino okukuba zaala n'asanga ekkazi eryali lyesimbye awo gyali nga ajjula eya muwogo. Basudde olwamusemberera ng'omukazi atandika okweyogeza nga luno. Basudde olwamwesembereza ng'omukazi atandika okweyogeza nga luno olwanobako. Ne basudde ng'atandika okumusuula obugambo era omukazi Namuleme n'asaba basudde bafune akafo akalala akaziivu mwe baba banyumiza nti nga ye omukazi engeri gye yali oweetutumu nga tayinza kwesimba mu bantu bw'atyo. Nti n'engeri basudde gye yalina abakazi olukunkumuli. Namuleme omusuubuzi Binnyonkoondo yatandika okuvujjirira basudde ensimbi n'ebirabo ebikalu ng'omumutwalidde abaali bamumanyi. Bagamba nti nakyalo ono yali w'amagye nga mbega era nga omulimo gwe omukulu kwali kubegera gavumenti eyali efuga ebiseera ebyo etegeere basudde gye yali agwa. Kati ne balaga nti ekivvulu ekimu basudde yali agenze okola abaali awo yali agenze okukola mu bitundu by'Emityana abaali awo ng'eriiso alikuba ku Namuleme era bw'atyo yayita mmanju abake emmotoka agire adduke ekibambulira. Awo kwe kugwa ku kabenje ako ak'emyanzi ke yayimbako mu luyimba lwa Africa ng'alaga embale ezo ze yali afunye. Abaali bamanyi eby'omunda bagamba nti basudde yali ayimba saala birungi. Ekintu mwanyina Immaculate Nabiryo kyawakanya ennyo nti basudde yali tayinza kuyimba mukwano gwe nfanfe. Kale ekyo kituzaayo ku kiri kye mbagambye nti okusooka kwa byonna saala birungi yali talina ssente. Wano batulaze nti omukyalo ono yali Binnyonkoondo era nga awola n'okuwola ssente n'okubeezaawo abantu. Era nga woowulira oluyimba olwo lulaga nti omukyala yali bifeekeera. Kale bw'atyo kwe kubeera. Pose elementi eyinza okubeera nga ey'okubiri ya confusing abantu okutegeera ekituufu kyeki yali elementi ya mukyalo ono nti yali w'amagye nga yali mbega. Kubanga ne saala birungi yali akolera prisoners. Jjukira yayimbirako mu prisoners band. Kale ekyo ne kibanga oba oliawo kya confusing abantu naye nga omukyala basudde gwe yali ayimbako Namuleme yali mukyala musuubuzi oyo eyasookera ddala okubeera nga akola eddagala lya habo erya siriimu erya Luzira Habo Research Center. Era oyo yajjanjabako ne Livingstone Kasozi nga woowulya Livingstone Kasozi ng'amwebaza mu luyimba lwa Duniya weeraba. Aba bw'owatanya ate n'oteeba ensimbi sikuwaayirizo zirina mbungi n'otandika okuzinteka nkuganze nga wampabira bukkuka ensimbi nange engeri gye nnali mu bwavu nebeere katala ndiwe ku byendya oba okyawakana nti si we kyali otumanga kiri kyana kinnamaalwa kati oba nnali wandeka toyomba n'okugamba abantu nga bwe ndi mwami nali nsasula bintu byo bye wampa muleme sikwagalanga nga nsiimye
kati nsaabulula ebyo by'obagamba nti ompayiriza siri muno nali njagala nsimbi erabe wampa nenkweyambululira mu kireeba abakyala mbalambula alikwata ku wange maama ono wange nnina omubwati avumula ebirwadde byange ali muganza nkulayirira nti ndikutambulira omuveeko mangu nammwe ab'emimwa gyammwe ab'eŋŋambo mbaseekeredde mumala biseera n'amaanyi gammwe tomweyogereze tansuuza kange mukwano kankubuulire gwe bw'otuuse ndabye ekimyanso mu kaseera konfunye ekikyamu n'omubiri gwesisiwadde nagala okimanye okuvaana leero obulawo sibala mirembe kano kootuuse gwe musawo wange avumula ebirwadde byange kati nkwata ku mutima owulire nkuntudde ddadi nvumula kalimbika nfuna akabugudu ojanjaba ebirwadde byonna mukyala Basudde gwe yali ayimbako Namuleme yali mukyala musuubuzi oyo eyasookera ddala okubeera nga akola eddagala lya habo erya siriimu erya Luzira Habo Research Center era oyo yajjanjabako ne Livingstone Kasozi nga wowulya Livingstone Kasozi ng'amwebaza mu luyimba lwa Duniya Weeraba. Kati nsaba munsonyiwe nemebba maalira nnyo n'abiseera mukkiriza okusiima kwange mu bufunze mwenna abannyambyeko mu bulwadde neebaza Kafeero Pawulo ne Basudde Hamani mu kiti ekyo ani yali amanyi bannange Basudde nkwebazizza n'enkataga kino mukitwale n'ewammwe empalana n'obusungu tebiyamba okuggyako okuyamba bannaffe ababeera batuuseeko ekizibu ekyo Baluzira Research Station mumpadde eddagala erya buli kadde mukyala Namuleme munnange naawe nkwebazizza mu ngeri eyo kasole nkulamira sanduuko njagala ogole nga yakitiibwa nange nziikibwe nga Kerode wadde gye tugenda tebeera kudda naze kusiibola ku nsi eno gye gambye mwempitidde mu kutaaga n'okusiibola bannange mwenna abannyambyeko mu bulwadde wowowowowowe bannange mweraba nze ŋŋenze oyeyeyeyaye Duniya weeraba nze nkooye wowowowowe Kasule weeraba nze ŋŋenze yayayayaye ekike weeraba nze nkooye kankulekere bannange ne bannange bayise bulungi obafaananye ng'era nze ng'omaliddeko buli kalungi obawengane ku ssente bwe bayiiya ennyimba fuba ozitunde obafaananye ng'era nze ng'okoleddeko buli pulaani. Duniya Weeraba ye tape Livingstone Kasozi gye yasiibuza ensi mu 1996 kwafulumirako Basi Duniya Part 2 Happy Christmas Kasozi agenda olwa Kafeero Namuddu na Bumpenje. Kale bantu bange bwe kityo ekintu bwe kiri naye nga nkugamba nti gwe yeetage ennyimba zino osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange woba weesitudde nojja oluyimba nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp oluyimba nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa naye nkugamba nti nze siri monopoly osobola otryingako search engines ez'enjawulo libraries ez'enjawulo ati olwo luba lukubuze lwojja gwe yeetaaga ebivulu maziika naawe osobola okubanga ontuukirira ndi kasubi kubasooka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange gino naye nga nkujjukiza nti aba new subs fashions basangibwa ku Sunset Arcade Grand Level 2 woyambukira amadaala edduuka erisookera ddala ku mukono gwo gwa right yeyo new subs kugamba nti twalayo mukwano gwo twalayo mukyalawo kale newa munno osobola omutwala munaye mwambaze obulungi kubanga Uganda tulina okubeera nga buli omu abeererawo munne twalayo omuntu kubanga abantu ng'abo
wobawagira ekitegeeza naffe baba bagenda tuwagira ate wootuuka mugambe timunaye akalango n'akalabyeko omuzungu David Kadongo Kamo music analyst Kikaya College and Vocational School bali Bulenga ku 7 we basinzia okubanga baweereza eggwanga nga basomesa omwana wa Uganda. Twinex International bali Bulaga ku Lwemityana St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono. Plan B Records bali Mubende ku nsonga ya music. Nkugamba nti gwe eyeetaaga okubeera nga olanga nange nsaba ontuukirire. Ndina enteekateeka ey'okulambula essaza Bulemeezi n'abamu ku bayimbi baffe abaaziikibwa mu bitundu ebyo. Ngenda kulambulako ssenga w'abaana Rosette Nakubulwa we baamuziika, ngendeko e Bujuubya we baaziika Kintu Fred Omuziranga eyakuyimbira akasolo k'eggwanga, ngenda kulambulako ewa Sala Birungi Peter Baligidde, Margaret Nampa wano Namayumba, ngendagendako ewa senior woman Irene Nakito, nambuleko Fiona Nakaiza. Sigenda komaawo era neeyongereyo ne mu bitundu ebirala ne Livingstone Sekabembe Egras Kawarya nsuubira bonna okubanga mbalambula. Eyeetaaga okubanga nkwasizaako kusaba nti ntuukirira ku namba yange gy'olaba ku akawunti eno tubeere nga tusobola okubeera nga tukwasaganya. Ayagala okumperekerako naawe nkwaniriza. Bwe tutyo we tugenda okubanga tukola ebintu bino okubanga tusobola okubaezaawo Kadongo Kamo ono. Kadongo Kamo tulina okuddayo tudiikinge from grassroot okubeera nga komyawo eno ku mpewo abantu basobole okutegeera. Abantu bano bangi gye bali naye ng'oba oliawo ensi yeerabira nti abalamu gye bali n'abamu tebamanyi nti oba baatufaako. Bangi abalamu abali eyo nga bagamba oyo gundi yafa dda. Mukyala Joel ya Nalukenge naye ndi mu nteekateeka ey'okubanga mukyalirako. Kale bantu bange mbeebaza okubanga mugoberera. Leero tutunuulidde luyimba lwa Namuleme Sala Birungi, Amani Basude, Livingstone Kasozi ne Namuleme mwennyini nga tunoonya yaani. Kale nze muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Ebyobwerere byakoma olaboneka buyonje wannisu tennakoye kungubya okunkulisa nyanga bya bbule kompoleza lulavubi mukwano kyeteriwadde kannika kale musuka mwesula isaba amazzi ewaddobi tula tukiwerabe omusajja bwobwe bwapeo tezolago zemugambola zikowa zitwalire ebyoko. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57.